Banyawo ne bassebo ndi wano kw'embasi yaffe y'Abaana Uganda ne fulaga mugirengera yiyo yeewuuba. Tuzze wano nga tulina ensonga etuleese ebadde ya mwana muwala ng'alina obuzibu, naye abakulu abali munda wano arrogance gye batulazeeko yokka eraga Abannayuganda bangi abagenda okubonaabona bafiire mu mawanga g'Abawalabu nga tewali abayambi. Eno ye embasi yammwe era Omunnayuganda yenna waateekeddwa okuddukira ayambibwe. Weewo Omunnayuganda waafunira obuzibu nagamba kanziruke ngende ewaka kuba embasi waba waka wammwe. Embassy wewaba ewaka wammwe, like it or not. Mu ofiisi omwo nsanzemu abasajja bana, mubaddemu abasajja bana, ababiri tebategeererako ddala Luganda naye nga baddugavu oba Basudaani oba baki, Allahu ya'lam, Allah yasinga okumanya. Gulawo wano oba bagwanga ki naye nga yeeyo mulaba fulaga yaffe weyeewuubira. Awo we Bannayuganda wooteekeddwa okujja oyambibwe mu ngeri yonna kubanga buli atuulamu asasulwa kuyamba baana Bannayuganda na nkola ya Bannayuganda. Naye abasajja bano batulaze omutima ogutayinaalina ng'abasajja abagwira bayingidde. Abagwira bayingidde singa tutandika esinga teriiko oba kiwulira. Abagwira bayingidde. Eno embasi y'Abannayuganda gye mbalaga eri Riyadh eri ku King Abdulaziz mwe tuli essaawa zino. Tuva munda tumaze moreover something like 40 to 45 minutes tetuyina muntu atuyamba yadde. Abadde ng'asobola okutuyamba ayogera Luzungu na Luarabu ate n'Oluzungu lwe lwakugatta naye ng'akulaga musajja Mufirika. Kye neebuuliza President Museveni, w'obanga amazima gwe President w'eggwanga, kiki ekikulondesa abasajja abakoowu n'abakazi abakoowu abatasobola kuyamba baana bano bwe musindika eno okukola? Kozi mutusindika nga mbizi na bikere, mututikanga mbizi na bikere myaka 15, 17, 18 kasita abanga akuzeekuzeemu mubasindika bajje bakole tugende no muwala. Oba mukitegera baganda bange, era gwe omwana ali wano ng'olowooza muyina embasi esobola okukuyamba, batono nnyo bejja okuyamba. Naddala mpozi abali muno mu Saudi ejja bayamba kozi mujja gibeerako mubabeereko mu kubeetamwa then babayambe mu kubeetamwa. Amasimu gavuze kati ni keso omwana oyo ali mu buzibu. Moreover tutulidde zibadde ng'essimu nnya ninga ziraba n'omusajja kuba mbadde mbageesamba gamba kimujje baleko ssebo nga kutunula tategera byoyogera. Oli ku embasi y'Abannayuganda, Ugandan Embassy eteekeddwa okukolwamu omuntu ategeera olulimi lw'omuntu oyo nnyini nsi eyo. Embassy mmeka wano ez'Abafiripino nga zikolwamu abantu abatali Bafiripino, Abanaggana nga zikolwamu abatali Banaggana. Lwaki impunity eno yeeyongera nnyo President Museveni ne gavumenti? Okay fine, muyinza olowooza amazima obuyinza mubuyina ebbanga lyonna, which is okay, naye ate lwaki Bannayuganda mubagigiriza batuusa ku ggumba? Bino etubyogerako nga mugamba tetwagala gavumenti tugiwalana, naye amazima ne ambulance ze mwateekawo ziyamba abaana ziriko fulaga ya Uganda eriweemu epakinze n'emipiira mifu. Bwe banaatera bamanye mb'onootera okujja nga balyoka bagikolako nga balyoka bazooza. Embassy, main entrance ya embassy bw'okwatawo bwoti waliwo enfuufu bakulaga olwo oluggi teruggulwa. Muyina yita manjo. Bannayuganda simanyi kiki. Okay fine, wali kituuka ekiseera nga tetulina ku accusinga nnyo ggwanga lyaffe, naye
waliwo n'ekituuka nga tetulina kye tusobola kukola okuggyako okwogera ebyo. Tuyingidde mu embase, twetaaga buyambi. Omwana ali Oman yavudde w'abakama be n'atuuka ku kampani. W'abakama be babadde bamuyisa bubi, ate agenda otuuka ku kampani nga kirala bulala. Yo ku kampani nga kate bamukube n'embooko oba sinaki akubwa. Twagala buyambi. Abayi tukoze tutya omuntu ono okuvaayo? Tusabye n'amagezi, tetusabye ssente zaabwe, tetusabye ki. Omusajja ali mu ofiisi ya secretary wa ambassador waatulabye ankoze bwati. Abadde alina bayogera nabo Bawalabu oba baki nankola bwati. Lwaki President Museveni muhayalinga abantu abakoowa abatagala kukolera abanna Uganda? Abasajja bazeeyi nga ggwe. They are so old. Ne bwayambala tanyuma. They are so old that alabika alina myaka 7 oba 75. Abakola mu embassy, receptionist. Bino byenjogera wemba nimba Allah nseeko obusungu bwe. Ne mulimba. Nze kennyini nkutte n'ensindika eddoboozi lyange ku ssimu ya ambasada kozinjirina. Era ambasada wemba nimba eddoboozi eyo likebere oba toliriiko ku ssimu yo. It's bad. Baganda baffe bafa. Bino tetubyogera mbu twagala tubyogere. Tetulina wakira wa kubyogerera. Impunity eriwo. Tetusasulwa mbu twogere bino. Naye impunity eriwo esusse. Nina eggwanga temulowooza mbu amazima mwaligula Katonda mwakola naye endagaano mugenda beera n'eggwanga lina emyaka 2. Bashiri abadde eggwanga alina nga amanye eggwanga alina bannange mwe badiplomats abakola mu institutions za government. Temulowooza mbu wano mugenda beera bwebbanga lyonna. Never. Ekisa kigenda tuuka amazima kigaane. Kigwewo. Nengo ino fesinga bannayuganda bwayisaamu amaaso, bannayuganda be mwateeka wansi to that level. Abannayuganda abajjanga beetaaga obuyambi okuddukira ewakozi bagamba embassy kasitoto olaba ne beba polisi ya wanengoba mu mateeka obanga nyina kyenkoze ekyamaanyi obanga waliwo olutalo wano obanga waliwo ki. The most safety place that I have to go to eba embassy. The most safety place jemba nyina okuddukirako eriemu embassy. Netwebuuzeemu ffenna, is that a safe place to go to? Gy'otuukako nga amazima mulimba na Uganda, flaga yammwe ya Uganda yeewuubira waggulu. Olabye ne ku majaani ga mukwano, olabye ne ku ntangawuuzi za mukwano, olabye ne ku kye n'otuuka n'obabuuza mu gye baleko ssebo koze so akozesa lulimi Luzungu oba Luwalabu nga nnyingidde embasa y'Abannayuganda. La, lwaki ndukozesa? Nja kukozesa Luganda. Naye oyingidde embasa obabuuzaako mu gye baleko ssebo. I don't understand that language. I don't understand. Kaifela. Ekitali kibi naye atategeera lulimi olwo okolamu ki? Awo oli mu kifo kikyamu. Woli si wooteekeddwa okubeera. Woli si wooteekeddwa okubeera. Abaana baffe bafa. Waliwo omwana wuuyo gwe baakazaayo Uganda. Olwava ku kampani najja ku gundi kw'embasi ku gundi ku camp olwava mu nnyumba n'agenda ku office gy'alina ofunira obuyambi. Office n'emutuga ab'emulago baagambye omwana oyo gwe mulaba yeetuga ng'omwana aliko ne kibooko. Omwana yeetuga. Eno impunity gye mutambuza. Eno impunity gye mulaze bannayuganda. Bino byonna bye mukozi Katonda tagenda kubalekerawo mugende nabyo mutyo. You have to pay. Ffe tuyinza olemererwa okubasasuza ne Katonda ajja kubasasuza. Katonda agenda kubasasuza. Teri muntu agenda kulyaza amaanya munne agenda atyo. President Museveni ne government yo mulyaza amaanyi z'Abannayuganda. Muyina amaanyi, muyina sabasaba, muyina emmundu, muyina amakomera, mwabasalawo afa, mwabasalawo gwe batuga, mwabasalawo gwe bakola batya, musalawo ku buli omu mumusalirawo. Ne wallahi waliwo akyasinza okusalawo. Waliwo amekomanda w'abakomanda bonna yoyo Allah. Wallahi temugenda musukka.
temugenda kusuka Allah kubina ebintu byemukola banna Uganda. Tuvudde mu nsi yaffe tulemye ensi eganye tuzze tutandika bunda nene ye tuzze bunda abe mwatuteerayo bakoowu mulinga be mwasindika ku mpaka. President Museveni baba bana abantu abasindika ku mpaka bajjeyo tulinayo abaana abasomye feke nyini tusomye President Museveni tusobola obeera mu embasi zaffe zino emirimu ne giddukana bulungi. We can do better than these old lumpens who are in our embassy. We can do better than them. Seriously, abaana babona wano. Abaana bali bubi. Abaana bakola hours zota sobola kukozesa mwana wo kabaani kabe muzukulu wo President Museveni. Zata sobola kukola. Omwana omuwala akeera ku makya ssaawa emu nanyoka ssaawa 4 oba 6. Those are how many hours? Akola 18 hours per day. Olusi n'okuyitamu. Wemusindika eno baminisita ne bajja nga bafuna bye bagulirira awo ng'amugamba tunula mu kamera yogera mbu bannange muli bulungi n'ayogerera ensi yonna mbu bali bulungi. Wemufuna bye musindisa eno badelegates be musindisa eno ne baleeta be baleese mutunule mu kamera babakwate kolole babafumbira ku nkoko kolole babakola batya babasanze ku embasi babudaabuda ne bafaanana batya. Tukoye embeera eno abantu bangi bazze bajoogerako bino ebintu bazze babyogerako naye lunaku lumu muli ba mu myalo eyo nga mwekwese muli ba mu mpuku eyo nga mwekwese mugabe bannayuganda baatugambanga naye nga tetuwulira. Omar Bashir bino babimugambanga nga tawulira. Essaawa eno ayagala bubundabunda eive Uganda ate ne gyalaga nayo kifumba mutuku. Essaawa yonna kati n'otunulya abantu nga bagashumba abavaayo ne boogera bye batategeera mbu bannayuganda mwekoza nnyo bannayuganda mukola mutya nyo gashumba olina omukisa mbu gwe munaye wafuna wooteeka olubatu woolya wafuna omukisa mbu omwana wo munnange sente mujja kukola muli munnange mwabali mu kintu ajja funa kwalya olina omukisa mbu gwe ssebe emmotoka okyusanga bw'oyagala naye nga tolina mulimu guli awo gwa nkalakali olina sisimu ka Uganda. Muyina emikisa mwe batamala emirundi abasalawo ensi mugiryemu kye mugiryamu mugende era mujja kulifaalinga ku bantu be mwagala okulifaalingako. Naye katubabuulire ekintu kimu abantu nga mmwe mubadde gye muli mu gavumenti ez'enjawulo zino ezizze zigwa ey'Eggine eyagwa yalimu abantu nga Franka Gashumba ey'Esudaani eno eyakagwa ebaddemu abantu nga Franka Gashumba ey'Egypt yalimu abantu nga Franka Gashumba eya Algeria yalimu abantu nga Franka Gashumba eya Gaddafi yalimu abantu nga Franka Gashumba nga boogera tebayina nsa mu kamwa nga boogera bye baagala okwogera tebafuddeyo kasita balina protection ya gavumenti. But at the end of the day, n'abaana baabwe kati babanyinyimbwa. Bino mubikole nga mubikola mu ngeri yonna gye mubikola. Fe aboogeddeko mujja kutunyiga mututte mutujjewo naye muba mutujje which is okay. But at the end of the day, kino kijja mmala kyegguke. Naye tuli batufudde ebigambo byaffe abantu baligamba abavubuka abaaliwo n'abasajja abaaliwo abaayina ensa baabagamba. It's time either you meet them oba musibwe. You will either meet those bemusse oba okusibwa. On these two temujja kusukako kimu. Uganda si eryawo mbu ye yamaanyi ennyo etasobola kufuna kano kadde kali mu mawanga malala. Essaawa obutuusi Allah tannakuteera switch yo Allah tannalagira bulagizi malayika mbu kati muteekeko akabadi ke Uganda wallahi tannakalagira bulagizi. Nenga nkukakasa buli ali mu gavumenti akozesa impunity eno eriwo mwe banani aboogera nga ye mwagala mbu muyina amagye we have the support of magye katukubabuulire Allah tannasalawo Allah tannayogera bwogezi mbu kibe. Mujja kwogera byonna bye mwogera bijja tunyiza kuba tuli bantu tunyiiga. Mujja kwogera byonna bye mwogera
tujja ojasanga kati gwe Joseph ali wanangamba mbu who are you to blame Gashumba nga toyina kyakulya maama wo mulwadde wa kansa muli mu muzigo mupangisa nenga naawe ovaayo yassaamirira otandise okummanyira mu abantu nga mmwe abeetaaga okuyiwa asidi mu matu nga tutuuse ku ssaawa eyo mwabeetaaga okusalako ennyama nga babasalako nsale. I'm sorry to speak to in this kind of way, but sina option endala. These hooligans beetaagisa kuyisibwa mu ngeri eri heartless to an extent mbu mubakola ekintu nawo kye bajja okujjukira obulamu bwabwe bwonna. Omwana wa mukazi afa. Omwana w'omukazi yasembye weereza bbawe ebigambo nga mugamba bw'otaddamu kumpuliza munnange toweeraliikirira nnyinza okuba nfudde. The same words omwana oli eyakafa gwe bazizza e Uganda ye yagamba famire ye. We mutaddamu kumpuliza mukimanye nnyinza okuba nfudde ne saagala mweraliikirire. Allah bw'atyo bwageze. Lwaki abaana baffe balama ku ssaawa esembayo nga naye ekyabaleeta eno okukola n'osanga eno embizi eyogera egamba gwani ayogera Gashumba ng'amazima tayina yadde capacity esobola kubeezaawo bantu be. Niyo omwana omunnayuganda eyava ewaabwe ku myaka emito 22, 23, 18, 19 n'akusindikira message ey'ennaku bwetyo n'agamba munnange bwe sitaddamu kuwuliza totya tobeera wabula guma Allah kyonna kyanaaba aleese kyaleese. Wallahi ate Allah n'akireeta n'oddamu okuwulya nga babagamba omunnayuganda bw'ati yeetuze. Gwe Joseph oli munyankole kankubuli ekintu kyema. I'm sorry to go tribal naye siina kyakukola. Abanyankole muyitiriza nnyo samba nyankole, those hooligan banyankole is not all of you. Muyitiridde nnyo okubeera so arrogant. Naye katubabuulire ekintu kimu. Mujja kunoonya emunywa amazzi nga temulabawo. Mwagala temwagala eno ensi ejja kukyuka. Ensi ejja kukyuka. Oba kitegeera? Muyitiridde nnyo okubeera arrogant ne muleetera ne bannammwe baziikiramu. Si buli munyarwanda mbu mubi oba baali bahutu oba batuusi abategumbula each other. Ne si buli bava mu ggwanga eryo mbu babi. Yes, network wanetera wano. Network etera okufa wano naye tegenda kuteerera soon. Nkyaliko ngenda kubeerako for something like 40 minutes because nyina wendaga naye it's okay. Gwomuntu alowooza mbufa okwogera tulina abantu betuwala nazisiwala na Gashumba. By the way, I'm one of his friends abamwagala ennyo mu youth empowerment in that naye luno olulimi lwatandise okukozesa olw'okwebadala. That's not Gashumba we know. Oyo Gashumba gwe baguze entegeera ye kati oyo nyine ndi etaito gy'okumuvuma kwa Gashumba ategeereyo tasobola byogera. Tasobola. Gashumba ategeereyo tasobola byogera. Gashumba ategeera yakoma okwogera oli nga semwaite namukwata ye yali Gashumba eyali ow'abantu oli nga semwaite namukwata. Kitegeera yoyo Gashumba ategeera. Nsooke mbeereko katono mala okuleeta wano ebisumuluzo byange. Oba kitegeera kati mwe mulowooza ffe twogere tutya? Tubawaane buwaanyi, twogere supu, twogere tutya? Wana kuemba se tuseo kaliba stena makuru mwana zo kumpi sawa na makona kitu sawa nyazo na kavayo nedi ya tufako yadde eba zimba wala chege chakanya base Uganda na Uganda ali mtu musanzemu nedi kitu kira ofisi ye na atugoba wochitegera alugobedde ku mulyango wada Uganda ngali mukoga bana bawalabu kusimu atugobedde atagala manya chitegera ese simanyi tuzako wochitegera bana msoke mubeereko msoke
bamukitegeera baganda bange kati gwe omuntu ali yalowooza mbu bino tubyogera Jessica bampaane then you are stupid takukyajira yes okay I'm back nyangu wa mnansonyiwa nyangu walaga kula mmotoka omusana mungi yes okubanga network edinze ko katono. Yes, I'm back. Njagala okutegeeza abantu ng'abo abavubuka abaddawo ne beesiriwaza ne balowooza mbu eno ensi yaabwe. Eno ensi si yammwe. Eno ensi si ya muntu yenna, ensi ya bannayuganda. Oba kitegeera? Ensi ya bannayuganda. Bino bye mukola byonna bigenda tuuka ekiseera wallahi nga temuyina lugendo nabyo. Kuba nze ntunuulidde impunity eri kwembase kiki impunity eri kwembase nkitunulidde nendaba nga mazima tosobola kuyisa bwotyo bannansiibo bwe wajja okuweereza kozi mulayira nga muva e Kampala muzze kuweereza bannayuganda emirimu gino gye mujjako muji applyingira ne mwewuba ku ministry erina obuvunaanyizibwa bwa embassy eno omulimu ne gusabira abamu mugenda ne masabo abamu mugenda ne masabo musabe mufube okulaba nga omulimu guno ogufuna omulimu omaze okugufuna naye ate abantu obalaganga ekisasiro abantu bayisanga kisasiro abantu boyina okuweereza obuvunaanyizibwa boyina obwo obuyambi buno amazima bo bayisizza nga kisassalala tutuuse kwembase nga tetugenzeewo mu mutima mubi wala tugenzeewo kwebuuza ku bantu bano bane tusobola kukola tutya omwana yavudde wa mukama we nga tasasulwa abona n'asala wadde ku kampani ate bwe yatuuse ku kampani embeera gy'alimu mbi njogera omuwala omu n'etali omu yekka abawala bangi ababona wano mu Saudi Arabia bakyali batono kuba embeera yaterera mu Saudi Arabia. I give credit to Saudi Arabia. I give it a credit because wano situation yakyuka. Pozi ne Dubai. Kozi abaana babona Dubai abasinga bali mu overstay, abalala babakwata gwanjaga, abalala babakwata beetunda, abo balina cases ez'okukolako. Nze omanyi we mba nkola ensonga y'omugaafu wano njagala n'embeera fair. Naye ekintu kiyitibwa embassy yaffe bwetaaveemu kulagajjalira baana baayo. Okay, fine, muyina be muyamba. Muyina omulimu munene. Naye at least mutulageeko hamone wano nga tuze ku embassy. Mulage bannayuganda abazze ku embassy mbu bazze waka. Kyekituluma. Sigamba mbu temuyina mirimu gye mukoze. Muyina gye mukola. Naye ate ekibajjusiza abantu abatasobola yadde otegeera olulimi Oluganda. Kiri mu constitution, kiri mu authorities za nsi eno that abateekeddwa okukola mu embassy yaffe balina bbanga tebategeera Luganda. Kiri mu mateeka mbu eggwanga ly'okolera lirina oteekawo abantu baali abakolera mu embassy yammwe kiri luddawa. Cause awombula nemba nga sitegeera kyemwetaaga. It's a really bit unfair for us okubanga tuyina embassy naye nga embassy abagikolamu tebategeera lulimi lwe tutegeera. Tutegeerekeka. It's real unfair. Nove wa mukamaawo omwana n'ave wa mukama we najja akole amazima ne bamugamba n'afuna obuzibu mukama we n'amugamba weesootinge. Can you imagine?
Mami Donna tabu ngenda ku blockinga. I mean gwe nagundi ngenda ku blockinga. Nalubulwa Doni ngenda ku blockinga. Ebigambo byokozesa ku mukutu guno tuli tetubyetaagako. Kanku blockinge katukubaninge naluwoya agenda kewalala. That language means sirukiririza mu program zange. Obo kitegeera sibalimba waliwo embeera weetuuse nga tetulina kuvaayo kutandika. Si buli kimu twetaaga okwogerera ku gavumenti eno. Yes fine tugikoyi era tugikoyi tewali akiddamu ekyo tetukizaayo. Nate mbeke ebimu bye mukola atisi mutwegombeseeko. Omukazi wakukoowa otandika okwegula. Washtegera amazima omwana tutuuse ku embassy. That clip jensoso kola because ndabe nga nja violating amateeka ga embassy tebakkirizawo kamera biki. That's why I recorded and nenjijayo njidiretinze so fast. It's because sagadde kufuna kugugulana nabo. Naye tubeera tutya mu mbeera nga gavumenti yaffe erina embassy gyerina abantu abagikolamu. Mubaddemu omuvubuka ali omusajja munene naye ayambadde ne taaga yaffe eriko embassy of Uganda. Tasobola kwogera Luganda talutegeera. Ne mugamba gyebaleko ssebo tanzizeemu tawulira kyenjogera. Kuzi babadde wakakyala ndowooza kamuke akaze ne katolera salaamu awo. Era kazeemu salaamu yange ne kagenda ne kawulira oli byayogedde ne bagenda. Which kind of a country is that? Etafa ku bannayuganda, etafa ku bantu baayo. Amawanga amalanga gafaayo. Lwaki abaana abaffe be bafa? Okay fine n'abalala bafa. Ne lwaki abaffe be bafa? Government ekola follow up ku bo. Lwaki tekola follow up kubo? Bannange tuve ku bino ebyogamba ekimala. We need to show this government that tukoye. Twetaaga abasajja abo nga Franka Gashumba baani abavayo ne boogera ebyokuwomereza gavumenti eno nga boogera ebigambo ebiprovoking abantu. Bakitegeere mbu abantu mwaba provokinze obazzenga mu lumbengo olwo mumutwale n'amayinja. Mumulage mbu byogera ku TV oba ku kitubiraba. These people, we should act the way they act towards us. Yadde boba acting mu bigambo. Ni ebigambo bibogera bituluma biba binene. Fine. Ba acting mu bigambo naye ebigambo bibogera biba binene. Bituluma ku mitima bitulaganga abana abasajja abatugula. That fe tuli baddu baabwe. Abaana babakazi bangi abafudde mu mbeera bwete y'ekisiru. Omwana nakusindikira message nagamba munnange omanyi mukwano gwange oyinza obutaddamu kumpuliza. Wallahi ne kituukawo n'otaddamu kumuwuliza ogenda kuddamu muwuliza nga bagamba yeetuze. Omwana omulala omuyitaye Christine yafiira mu nnyumba. Naye nga lumu mwafiiridde waasulasula akafaliso kalinga kambwa. Gavumenti ya Uganda teyavaayo kwogera kintu kyonna. Government ya Uganda teyavaayo kwogera kintu kyonna. Wabula government ya Uganda esobola ofuna obusobozi obuwola obutitimbe n'obutitimbe bw'essente ne buwera omugwira abeeko byakola. Naye netasobola kuwola netasobola kutaasa bano bantu abagenda e Bulaaya okubonaabona kubanga ssente zetukola government teyagala ezijjako omusolo. Lwaki amazima tubonaabona bwe tuti mukyala Janet Mukwaya lwaki abaana babonaabona mu ngeri eno nga gwe kennyini wavaayo n'ogamba teri muntu agenda kuddamu kukola nga kampani talina lukusa talina ki bano mwabawa olukusa. Omuvubuka eyatwala omwana ono bwe tumukubidde essimu
agambye kimukubye longo namba. Kampani yatwala omwana ono bagambye kimukubye longo namba. Ngenda kukola follow up ku nsonga eno. Kampani ya Uganda ngenda kubalabisa, ngenda kulabisa ki kampani kye Oman, ngenda kulabisa government ya President Museveni. Paka nga muvudde mwogedde ku nsonga eno. If it means for us to talk about this issue for a month, tugenda kujogerako. I'm going to discuss every kind of issue ekwatagana ku baana abali mu gafu nga babonabona until the government ene evuddemu eddoboozi. I will abuse whoever is necessary okumu abusing. I will do that. But tugenda kukkiriza kufiirwa Abaganda baffe mu ngeri ya kisiru. Abaana baffe Uganda nga bazze eno kukola. Bino tebiriimu people power, tebiriimu FDC, tebiriimu ani NRM. It's about our life. Buno bulamu bwaffe. It's not political anymore. It's not political anymore. Omwana n'akolera omuntu ebbanga lyonna lyamukoledde nga bamuliisa bimere byasuzeewo, bimere bye baalidde mu jjo. Oh my God. Omwana omuwala yalaga ka video ng'amazima asula mu ttooyi. Government ya Uganda ka video ako kagenda viral. Minister w'abakozi tewavuddeyo yadde ku press conference ogamba katukole follow up ku nsonga eno. Towakikoze. Wallahi towakikoze. Yadde okugamba katukole follow up ku nsonga eno. Lwakwa mukimanyi muli mu government etasobola kuvaawo. Muli mu government yakola ne Katonda omukagombo yo tegenda kuvaawo. Janet Mukwaya ne bannammwe bwenna mwenna abayisiza bannayuganda mu mbeera eno ey'ekisiru. Mbalaga wallahi ffe tuyinza okulemererwa basasula. Ni wallahi Allah asobola okubasasula mu mbeera yonna. Oli mukyala musiraamu okulyaza amaanyi edduniya, okulyaza amaanyi abantu. Wallahi Allah yennyini yagenda okukusasula. Oli mukyala musiraamu yakwata ne kukaba ya Allah. Wallahi gwe obuvunaanyizibwa buli wakati wona Allah wo. Sinaffe. Ffe tuyinza oba tukulemereddwa tujja kukwasa Allah yasinga okumanya. Tuyinza oba tubalemereddwa nga muli b'amaanyi okutusinga essaawa eno. Ni wallahi Allah temuli b'amaanyi ku ye. Muli mpeke buweke. Muli mpeke buweke ku maaso ge. Mu maaso ge wali muli mpeke buweke. Twave Uganda ng'ekitujjeyo kujja kukolerera nsi yaffe. Tulabe nga tukyusa ku bulamu bw'abantu baffe. Naye omwana afuna ekizibu wano. Kampani netasooka fa ku mukozi agireetera ssente. Wabula nefa ku kirayanti agiwadde ssente ng'esobola n'okufuna omulala atwala omuntu ono. Baana bameka abavubuka ababadde wano. Kampani ne zibayisa mu impunity ekyasinze okuba eya waggulu. Nemuggyako ebimwogerako nemutikka nga temulekedde yadde 10 ne muzze e Kampala. Ne mutabaako yadde follow up gye mukola. NBS wasitula munnamawulire wammwe najja wano. Lwaki temwafuluma ebweru nga ye mukola ne munoonyereza? Uganda imba mulina gundi kesi gye munoonyerezaako nga mulina investigations ze mukoleza aba journalist. Munoonyereza ne mutuuka ne kugumba. Mulabisa abantu ne mutuuka ne kugumba. Why didn't you do the same thing we mwajja mu Saudi Arabia? Mwatuukira mu makampani ag'enjawulo. Kampani ne zisetinga abantu baazo ne mubabulya n'ebyokwogera ne bamala obyogera just because mwagala okuguza bannayuganda ekifaananyi gye bajja wategereka. Bannayuganda abali e Uganda gye mujja wafu. Abakazi mwenna n'abasajja abamaama ne bataata abali e Kampala. Abaana bammwe mukimanye gye mubaleeta wafu. Mumanye abaana bammwe mubaleeta mu kufa. Omuntu yenna kati akwata omwana we n'omussa ku nnyonyi ajje Bulaaya akole, ajje muno akole. Manya omuleeta mu kufa. Okujjako kampani zimu na zimu eziri wano. Ate I can recommend Saudi Arabia mpozi ne Dubai. But other countries wafu. Wafu. Nze Hamza Swali nvuga mmotoka. Which is okay. Kuba nagwagala omulimu gwange. Nkola okuva essaawa 12 ez'okumakya. Nempumula nemmaliriza ku 3 kunnya nenjiddamu nemmaliriza ku ssaawa nga 11.
11 n'owummulamu awo oba olina kulya mmere 11 ku 12 n'ogiddamu n'ogivaamu ssaawa 6 olusi 7. Nze Hamza Swale neebaka ekinene ennyo neebaka essaawa 4. Gera baganda bange. So gwe omuntu ali yalowooza mbu twogerera gavumenti eno, twogerera ki? Tetwogera mbu buli kimu twagala kulabisa gavumenti. This is about us. Kino kiri about the Ugandans abali wana ababonaabona. Tekiri about government. Waliwo ebimu nga naye nga yeeyina olukusa yeegaba license zino eri abantu bano. Tetulina muntu mulala gwakugambako. Tetulina. Muyina amaanyi, yes, twakikkiriza muyina amaanyi. Musobola okujja bannayuganda mu nsi yaabwe nga beeyagalidde olw'embeera ebeeriwo ne bagendeyo bawaŋŋanguke baboneebone. Ekyo mwasaksidinga. Mwatugoba mu nsi yaffe nga tewali atugambye genda, wabula ne tunoonya ssente zaffe ne tujja mu kubonaabona. Naye ekintu kye mwali tukoledde kyalibadde kimu. Kyalibadde kyattuyamba. Yes, Malak. Owa mukitegera baganda bange. Sene embeera gye tulimu. Tetugamba mbu naffe twageremu. Bino ebintu bye mutukola essaawa eno. Muyinza okulaba nga mubikola baana b'abantu nga mwabammwe tebabibakola. It is right. Abaana abammwe bino tebabibakola. Era tebalina bwe babisisinkana. Naye tewali yali amanyi mbu abaana ba Gaddafi bajja bundabunda. Abaana b'abakungu abaali mu gavumenti z'Abagaddafi baani baali tebamanyi bajjakera ku makya batandika okusikira ebikolwa by'abakitaabwe. Abaana bammwe mwe Bajaneti Mukwaya baani abaana bammwe bwe muyisanga abambe gyaffe tukolererako situkolerera abaana bammwe kuba bulungi. Tukolerera abaana bammwe babeere London, babeere luddawa fa bakolerera. Era sente tuzikoze muzifunye kuba diru muzifuna. But at the end of the day, Hamza Swale mujja mukwata mu musibe, mumukube, mumutte, naye ate abaana bammwe bajja osasulira. Simmwe. Era buli kyakumakyale bagamba lwaki mwakola muti. Examples zibaddewo e Uganda. Ng'omwana okwogera erinnya lya kitaawe nga n'omukyala yennyini ye yasigalawo. Owekitiibwa Milton Obote ku nkola gye yayisaamu abantu akenanga okwogera erinnya lyake n'atandise kwagala kati. Ne baali bamuboola olwa kitaawe bye yakola. Yali baboolebwa. Mumuyinza olowooza ensi eno mugiine era mwagiwanike bagamba ebbango mwagiwanika ng'ennaku zino eboogera. No. Let me tell you, my friends, the day will come nga mazima mwejjusa as to why mwakola embeera eriwo. Abaana mubaleese okukola. Bazze okukola. Ne mudda mu mawulire ne mulimbalimba ensi mbu tukola follow-up ku baana bano. Baminisita bameka oba badelegates ba gavumenti bameka abajja mu mawanga gano abaana be bakolera. Bameka abajja mu mwaka. Bameka abajja ne batuuka ku nsonga abaana gye baliko. Kyemugamba gavumenti ya Uganda teyina maanyi gasobola genda Omaani nebuuza ensonga lwaki ziri bwe zityo. Tegayina. Gavumenti ya Uganda teyina maanyi gasobola genda Omaani nebabuuza lwaki ensonga ziri bwe zityo. Lwaki omwana Omunayuganda abonaabona. Newe twogerako bye twogedde nga President Museveni ayima gyayimye ng'agamba ababali ku Facebook bawolokoso boogera bye boogedde.
gwe Munnayuganda ali eyo mu buyabuyo ojja kubikkiriza nga tebinnatuuka kuwo. Maama w'omwana ono eyafudde Oman ayinza obba abadde awagira President Museveni, akyasobola omuwagira, kino President Museveni ne kabinenti yo n'abantu abakunoonyeza akalulu kino mukitunuulire. Tekyonoona mpozi nga bw'olina institutions zonna mbu akalulu osobola okukatwala nga bw'oyagala, osobola okukakwatamu nga bw'oyagala. Ensonga nakiwala kinjizo waalitunuulidde n'ogamba abaayi abaana abawala abavubuka bali eri babonaabona, oli ku fresh kid olemedde okwo, abaana bafa, abaana babakozesa mu ngeri gye baagala yonna, abaana babakozesa mu ngeri gye baagala, babeebakako emabega n'emmaaso, babapama mu kamwa. Abaana Abannayuganda babapama mu kamwa, akamwa kafuuka toyi z'abagagga bano. Akamwa kafuuka toyi z'abagagga bano, toyi zafuuka mayumba g'abaana bano abava e Uganda nga banaku asobola osula mu ddiro lya nnyina, naye nga amazima kati toyi Abawalabu ze bapamamu akawoowo konna omwana ono kaasulamu, toyi ekireebesa nga n'omwana ssa, nga mugamba tuli mu steady progress era tuli mu kutambula Uganda 2040 tugenda bba mazima tuyina obuyinza mu bulina, mwabukwata era mwabunyweza, era ekyo tukikkiriza, mwabunyweza. Naye amazima temwali kamba buli amini yali tasuubira mbu anaasobola obuyinza obbuta, kozi yeeyitako field marshal ani Gaddafi yali tamanyi mbu obuyinza ajja sobola obbuta. Omar Bashir ono abadde tamanyi mbu obuyinza anaasobola obbuta, atandika okunoonya wabundabundira. Twogera ne mutuyita abasaamirira abakola batya, it is okay, but there is that time gye mujja okugamba abantu bali abaali basaamirya baali boogera bituufu. There is that time we mugenda okutuukira nga amazima nammwe mutandisa okufeesinga what we are facing now. Time will come. Omwana n'amaze P7 n'amaze senior four kati ajja ku kyeyakole. Lwaki? Kyekiriwo ekyokukola kati. Olina jja kaana kato n'alimbalimba n'abagamba nyina emyaka 23 nyina n'omwana e Kampala tazaalangako. Ogenda omucunyatunyanga munange nali siina kyenkola Kampala, maama mulwadde, tuli mu muzigo nga nyina okujja nkolerere bato bange basome ate mperere mama. Tetukola kunoonya ssente, mbu tukola kunoonya bugagga. Tukola kulabirira Baganda baffe na kulabirira bali Kampala. Kyokka ffe babi. President Museveni oluvaawo ng'agamba abo be babi. Abo be boonoonya ekifaananyi kya Uganda, mbadde kwembase bulijjo sigendangawo nga mpulira buwulizi. Mbadde kwembase yaffe eya Uganda, era gwe mulundi gwange ogusoso girinnyako, nkakasa mu linnya lya Allah era nga Allah ampuumye nga mpadde n'obuyinza nampadde n'obulamu, gwe mulundi gwange ogusembyeyo gigendako. Mpozzi ng'embeera egaanye, ate era nkimanyi nowe naagendawo sijja kufunawo buyambi. Kati wano abali mawanga gano, you rather be deported than going to the embassy. Kozo ku deporting abajja kujjako fingerprints bakuyise mu mbeera embassy gye yali kuyisizaamu, embeera arrogance y'abantu bano bannannyini nsi eno gye balina okuyisaamu. It is better than going to the embassy. Kiri better polisi ya wano kukwata ne bakusiba mu kkomera ne bamala ne bakudeportinga than okugenda ku embassy. Kuba byebimu tutuusewo tetwagala buyambi, tetwagala ssente. Twetaaga magezi, guidance. Tukoze tutya wano na wano na wano na wano na wano na wano. Kyekyoka abadde mu office Omunnayuganda abadde ayogera Oluganda atukoze ati. Abasajja abalala omu tetwogedde naye omukadde omu
omulala abaddeko ng'ayogera Luganda ayogera Luwarabu na Luzungu naye muddugavu kitegeeza either Munaggana either mu Sudaani either subhanallah yawan n'ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga mwekiri coat of arm mweri amajani ga mukwano ekikula gamba otuuse waka byonna mwebiri naye bakola kati lwaki mujja mu mirimu gye mutaagala kukolamu lwaki mujja mu mirimu ng'amazima emirimu gye muzzeemu okukola temujagala kibanga kufumbirwanga naye omusajja gw'ofumbirwa tomwagala ani akutumayo kyokka ate gwayita abantu bajje ku mikolo gyo abantu abakola mu embase ya Uganda kibanga okujja awantu we mwagala okujja naye nga temwagalawo nze okugenda ku embase ya Uganda bankwata ne bansiba ne banziza Uganda nga bandipootinze kubeera nkimanyi ne wennaddaera bajja kunkwata bansibe nabo ekyo kiri confirmed tukimanyi ekyo kijja kubaawo naye tetubikola bino mbu twagala nnyo okubalaba nga mutwesibako no bwe tutayogere tewali mulala yenna agenda kwogera nobody so on the behalf of Ugandans we have to talk we have to talk there is nothing tetugenda okukolera abaganda baffe abawala abafiira mu mayumba amasimu gavuzi gabadde ngaana naye ng'alabika akuba yeetaaga nevuga omukozi w'omwembasi atali munnayuganda agitunuddeko n'agiraba ati naddamu n'agiraba paka lwesirise navuga ogwokubiri paka lwesirise navuga ogwokusatu paka lwesirise kati awo ŋŋamba okuba essimu oli mu buzibu oba mukama wo akuli bubi okuba essimu embasi ekutaase nga tasobola kukutaasa ng'agiraba yennyini ekisooka abakolawo si bannayuganda tebalina mutima ogwo mubakolera nsi yaabwe tebaguyina kyokka President Museveni ne gavumenti ye muli bize e Uganda mu masomero gaffe mutawaanya abaana baffe mubasomesa patriotism eyamba ki nga embasi eziriwo ezaffe ez'abannayuganda abakolamu si bannayuganda kati patriotism etuyambira ki ddala mwabaleeta policies ate mwabazeekubira seriously patriotism wano etuyamba ki kyetuyamba wano patriotism etuyamba ki mwagala mulabe nga bannayuganda tanse kukwata budomola bwa petroli oli n'akuŋŋaanya famire ye n'agyesibako omuguwa n'agyeyiwako amafuta ne beeyokya ne bavaawo is that what you want mufunye bye mufunye mugaggawadde amanyonyi gammwe airport yammwe ennyanja yammwe amafuta g'omutaka gammwe golodi wammwe ente z'omu Uganda zonna zammwe amamotoka gammwe akeedi zammwe toyi zammwe tewali kitali kyammwe buli kimu kyammwe nabbi gwe tupama mu matooyi awo wammwe mumusolooza ne mumutwala gye mumututte kasasiro wammwe oluvaawo nga mugamba bannayuganda tuwogana baganda baffe bafa abantu baffe bafa abaana bafa nga bato omwana n'akusindikira message nga message gyakusindikira amazima ekkaabya amaziga anagamba omanyi embeera weetuuse teweegomba kundabako omanyi nyinza obutasobola kuddamu kumpuliza naye abantu bagambe ne maama mugambe bonna b'enganda zange bagambe mbaagala nnyo omwana n'alaama nga mulamu nafa nga naye afudde ennaku emujjudde ku mutima omulambo ne gutuuka mu mu ggwanga lye ensi n'ensi n'eguwulira. Abana abawala bakyafa nyo. 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 Abana abaw
TV eza buli ngeri ne ziraba amawulire ago ne zigateekayo. Press conference nebeerawo. Ba minister ne bakola cabinet oba meeting ebeerawo. Press conference evuddeyo oba kyekivuddeyo ne watabawo yadde okumentioninga ku mwana ono afudde atali omu oba babiri. Nenga tuyina ministry etwala abakozi ab'omunda mu Uganda n'ebweru. Wabula postmortem report efulumye okuva e Mulago n'egamba ng'omwana ono yesse. Ye report efuluma. Omwana ono yeetuze. Nenga bazadde be bagamba omwana aliko emiggo. Omwana aliko kibooko. E Mulago bo bazudde kimu yeetuze. Yeetuze ne yeekuba ne kibooko. Ffe twabaki bannayuganda batulumirirwa nsi yaffe. Oba mugenda kututta, oba nze mugenda kera kumacha munsibe munzije wano mundete Uganda munsibe, it is okay. Oba mugenda kunzitira wano, it's okay. Nenze mbakakasa simu abayina obuyinza. Obuyinza buli wa Katonda. Mwe muyina kimu muyina kutwangwiza kulaga gye tulaga. Mugenda kutwangwiza tugende gye tugende, oba okufa tujja kwangu, oba kutusiba kijja kwangu. Naye ayine obuyinza obwenkomekeredde ye Allah. Mwite mu buyina. Nze sikyanenya Muwalabu, nenya muntu asindika baana bano Uganda. Abajje Uganda baleete eno gwe nenya. Amawanga amalala gateekako koma ku baana baabo baleeta nga Kenya. Kenya tekyaleeta mwana yenna kujja kukola mawanga g'abano basajja. Tekyaleeta okujjako ng'akukuse. Era yabagamba ffe okuddamu okuleeta abaana baffe until nga mumaze okukyusa policies nga mutaddewo n'amateeka ge twesiga. Then awo tujja leeta abaana. Omwana gwe nasembayo okwogerako eyali Oman gwe baasiba tetuddangamu bawuliza paka kati tetumanyi oba balamu oba baabatta oba baabasibira ddala oba baabasalira oba baakola batya. President Museveni olivayo ng'agamba tugenda kwongeza OTT ekkerere eyitiridde ennyo ku Facebook. Eno arrogance gye mulaga. Tumanyi muli balwanyi. Okufa temukulabamu nga kintu kiri awo kya makulu. Omuntu ne wafa mwe mulaba ddala tekirina makulu. Naye katubabuulire wallahi embeera egenda bakwatako. Ate egenda kubanyiga. Embeera ejja kubanyiga. Embeera egenda kubanyiga ate mukaddiye. Namwe abavubuka abalowooza mwe babebe kulu baani abalowooza mbwe n'ensi abo be muwagira be baagikwata be baagitwala. Amazima mujja nnonyayo munywa amazzi nga temukirabawo. It is high time for us okudda ku ground ng'abavubuka tutegeere kiki tulina okutaasa, kiki tulina okuleka. N'ekitali ekyo baganda baffe bagenda kufa, bagenda beera mu mbeera bwete ey'ekisiru, tugenda kuyisibwa mu mbeera bwete ey'ekisiru, tugenda beera mu mbeera etasaagika. Omusajja yaleeta omwana ono bwe bamukubidde essimu agambye okubye rongo namba. Kampani yaleeta omwana eno baba bagiyita gaafu biki? Kampani eri mu Oman awo. Eno embeera gye tubonaabona weeri tetujja gigaana weeri kituufu tubonaabona. Ne time weeri buli mbwa edde ku nkondo zaayo. Emmanuel Bigirwa osobola okunvuma. Emmanuel Bagurhayo Babarugwayo agamanya ge gavuma. Tewali manya wano gatandise kuvuma abantu. Bagurhaye Shomokama bichi just because twogera ku kintu kye mumanyi project yammwe ba project yaba kitammwe. You have a right to abuse me because we are talking about the company of your fathers and your grandparents. You have a right to abuse me.
gwe baguru haba baani. But that arrogance je mukozesa mugenda tuketsera nga temukyalina ye mugikozesa. Mujja kuddayo mu demo bupakasi bwe mwalimu. Like it or not. Mujja kuddayo. Musobola okututta kubanga essaawa zino you are in charge. Musobola okukola kyonna kyonna kye musobola okukola just because you are in charge. Nete musobola kujjawo mutima mbu bannayuganda babakooyi. Like it or not. Kye kisinga okuneewuunyisa. Musobola okututta, musobola okusiba, musobola okukola byonna bye mukoze, musobola okukola biki byonna, naye at the end of the day temugenda kujjawo mpulira bannayuganda gye bawulira towards bantu mmwe. Kampani ngenda gina eminga wano ngenda teekayo ekifaananyi kya kampani ngenda biteeka ku kyoto. Ngenda biteeka ku kyoto kampani erina omwana oyo. Simanyi bagiyita bulungi bagiyita oba garafu biki. Garafu oba expertise center oba biki. Exportation oba biki. Oba enterprise oba biki. Eriyo Oman. Omwana ali ku kampani. Abona bano bakatulebe babwagalubalu baani bajja kuvaayo bavumenga bwe baagala. Mujja kutuvuma era twagala mutuvume ensi balabe nga muvuma. Nete mulaba mbu mwasatira kabaka crisis ne mujja kusatira. Buli kye mupulaningira bannayuganda Katonda ajja kidivertinga akizze ku side yamu. Bantu mwe muli heartless nnyo. Temuyina mutima. Bantu mwe mwefaako mwekka muli so greedy. Sirabanga tribe yefaako yokka nga tribe eyo. Muli babi nnyo. Mutusizeemu obukyayi obugendo tubeerako ebbanga lyaffe lyonna nga tugenda kukula nga tuzadde n'abaana baffe tubakule nga tubagamba walana tribe bweti. Mukulenga mubawalana. Yembeera gye mutuyisiza. Nze ne muli nsimba mukagulika kooti njagamba ekituufu kiri nti mutusizeemu obukyayi. Era temusobola tuvaamu. Niwe tunaafa tugenda kwewalana paka. Tetukyalina kitugatta mbu tuli bannayuganda tetukyaliwo. Omuntu asooka kulireetinga ku tribe yo oyo mukimuganda oyo mukimunyankole. People respect you towards your tribe. Tetukyalina kitugatta. Mbu tuli under one flag nedda tebikyaliyo. Tebikyaliyo. Munyankole anyigirizibwa n'atanyigirizibwa amawanga amalala gagamba kimu abanyankole be batubonyaabonyeza. Omuganda anyigirizibwa n'atanyigiriziddwa omunyankole agamba kimu abaganda bonna babbi. Tetukyayina kitugatta nga bannayuganda tekiriiwo. Just because system gye tutambuliramu efuba nnyo okulaba nga bannayuganda tebatambulanga bannayuganda wabula batambulanga mawanga na madiini. Bwe muba musobodde okulwana okugjawo ekyamawanga ekyamadiini temukisukka. Musiraamu ajja kuva eri agambe ffe bwe babaawo obuzibu ffe bebakwata. Abalokole tebabakwata. Ekyo nakyo kitutabule. Ebyo byonna bibiri mba mubiwonye. Ekonomi y'eggwanga tejja bawona. Mujagamba lwaki tribe eri ngagga nnyo, lwaki yaffe njavu nnyo, lwaki eno yesinga amaanyi, lwaki eno si yesinga amaanyi. Olaye muganda munnammwe ng'avaayo abagamba anti kati kiina bba bwe kiti nabwe kiti nabwe kiti. Ne Katonda atalya nguzi. President Museveni n'abantu bo ne government ye neeyisiza bannayuganda bweti ffe tubakwasa Allah. 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 Ffe tubakwasa Allah
tetulina muntu mulala tubakwasa Katonda alwawo okukola naye nkulaga aba ategeka ate kyaba akutegeera kiba kijja kutuuka. Nva waggulu nga mbagamba bannayuganda tukwasa abantu bano Katonda, eggwanga yaffe tulikwase Katonda. Wallahi Katonda alina entegeka ey'amaanyi esinga ffe gye tulina eri abantu abo. Katonda alina entegeka esinga amaanyi okusinga abantu, okusinga ffe gye tulina tuwagiza abantu abo. Babuulira bannayuganda bannange, tujja kukola byonna batuyita okuleekaana bakole batya, naye Katonda abalaga obubonero bw'okwejjukira ki kye mulina okubeera. Nemba muganje Katonda temumunenyanga, yajja abajjukiza ebbanga ddene, azze abajjukiza ki kye mulina okuba. Mulina kuyamba mutya bannayuganda, mulina bataasa mutya, ne muganye okujjukira. So at the end of the day temunenyanga mbeera ebezze yonna ndala, temuginenyanga bwetyo bwebezze. Abaana abali mu biyumba mbasibirira nga mbagamba, ebiyumba ebyo mulimu embeera bw'olaba etabuse, ng'embeera efuuse ekizibu, ng'olina w'osobola okuyita ofuluma otaasa obulamu, toloka genda otaasa obulamu bwo. Genda otaasa obulamu bwo. Ne olowooza mbu ogenda kukubira embasi ebayambe, wallahi tegenda kukuyamba. Sooka otaasa obulamu olyoka onoonye embasi. Sooka otaasa obulamu bwo olyoka ojjukira okunoonya embasi. Ebyo bye bigambo byange bye mbagambye. Era nze nsaasira nnyo omuntu essaawa zino adda ku NRM n'ogidefendinga mu ngeri yonna gy'ogidefendinga. Tomanyi kikyoyogerako. Tomanyi bannayuganda bameka abakaaba amaziga olwa ekibiina ekyo, abakaaba amaziga olw'embeera abaana gye bakoleramu. Singa abaana bammwe nammwe Baruthi Nankabirwa, ba Janet Mukwaya, baani abaana bammwe bajjako eno nabo ne bakola. Nekyannaku nnyo mbwe ekyeyo ky'abanaku bokka, ky'abanaku bokka. Abamu balina bbeera kololo, ono vaati sente ze tusindika kwe bajja okujjeza we balye complex, banywa amata, bagende ne Bulaaya basome. Ne katubakolerere tetulina buzibu, n'ekikutta obudde kijja kuta. Katubakolerere ekikutta obudde kijja kuta. Mujja kusasula ate mujja kusasula musera. Mujja kusasula ate mujja kusasula musera. Ekyo nkakasa mulisasula musera. Tubakoleredde ne mujja kusasula tayimuze emirundi gyonna. Akuuma atakuumira mpeera, amanya asigadde nze Hamza Swale. Temuvaawo ku kyoto, programs nyingi ezijja, mwongere okusharinga n'okwagala ensi yammwe Uganda. Akuuma atakuumira mpeera.